tasobola kukola ki kukugula. Eby'obugagga byalyo byonna ng'obikuŋŋaanyiza byali tebisobola kugula. Naye atugambye nti tetwanunulibwa na bintu bikola bitya na bintu biggwaawo, wabula n'omusaayi gw'omwana gwaki gw'endiga. Bwe yali ku musalaba n'agamba nti kiwedde. Kiki ekyali kiwedde? Nalabako ku bantu ng'omuntu ayagala obugagga ng'akeera ku makya n'asaddaako omwana we. Omu namulabako, nali mumanyi, ye yali mugagga bifeekera wa ku kitundu, nga ssente ku kaalo ye ddooni waako, naye nga kitegeeza ssente zazijja makubo makyama. Ebintu ne byewagula ebintu nga byagala musaayi, n'asooka n'atugumbula ab'okukyalo, ne birinnya levo, ne bimugamba ye tumaze okulya ogw'okukyalo kati twagala kuva mu ntumbwe zo. Ne kumugamba kati twagala mwana. N'awaayo kye yawaayo nga n'abazadde abamu balinamu bifene n'ebyana. N'awaayo omwana ye yamulaba nga kifene. Ne kimugamba no, tetwagala kifene, naffe twagala kali kapuliti. Emizimu ssebo nagyo giyina olugezigezi, nagyo gyagala kuwuuta birungi. Ky'oyagala nagyo gye kyagala. Ekyamazima nakkiriza oba nga talina kyakola, tayagala bugagga bwe kumuvaako, n'awaayo omulamu we, omwana we omuwala bamusanga mu buliri ng'afiiridde mu buliri. Yesu omulungi yeebazibwe kuyimirizaawo buki bugagga bwe. Naye kati ekyewuunyisa kiri kimu mu ffe, nti ffe Katonda Yesu waffe yatusasulira okuyita mu musaayi. Kati byonna by'oyagala, byonna bye byetaaga tebijja kutagisa kukwata musaayi oba kusala kisolo oba kumuwaaki, tebikyetagisa byonna. Oyagala ssente, kaakana wansi w'omukono gwa Katonda, Katonda ajja kuzikuwa nga tumaze kusaddaaka. Kubanga ye yakusasulira, yabeera saddaaka ennamu ku lwa byonna. Yesu mulungi yeebazibwe. Oyagala kugenda mu ggulu, kati gumiikiriza Yesu, tambulira mu makubo ge, byonna ebyo by'olaba ebiyimirira mu kkubo lyo, ebyesittaza, ebigaanye, weeteekeko ng'olaba ekyokulabirako kya Mukama waffe Yesu. Nti bwe yali ku mishoni ye, byonna ebisigadde yabibuusa amaaso, teyabitunuulira. Bamugamba nti emiggo, n'agamba ya emiggo, yes. Ne bamugamba olinganga ekitundu kiringanga embizi, yes, good. Ne bamugamba nti olinga embaata, ye wow, nga buli kimu kyonna kinyumye butaliimu. Kati mulokole kiki ekigenda okujja maaso ga Katonda? Kiki ekyo kiyimiridde mu maaso ge ekigenda okuseereza? Tokitegera matu, tokitunuulira. Tunuulira Mukama waffe Yesu yawaayo obulamu bwo. Gwe bw'oba omwesiga n'omwekwasa n'otambulira mu makubo ge n'omutunuulira, nawe agenda kukuyisabo kubanga byonna abikola ki? Alimanyi. Yagamba nti mu nsi mulimu ennaku, naye mugume enkoze ntya? Kitegeeza bw'omwesiga tasobola kukuleka, ajja kukuwanguza mu buli kimu. Kale tuyimirire ku bigere byaffe. Taata, twagala okwebaza mukwano olw'ekiseera kino Mukama kye tubadde mu maaso go ssebo. Ekyamazima labanga tuli mu kiseera eky'okujjukira ku kubonyaabonyezebwa gw'Omukama n'okufaako Yesu waffe. Mukwano gwaffe taata, wayina mission gye tuli. Mukama wayina omulimu, wayina assignment gy'olina okutuukiriza. Naye mukwano gwange assignment yali nkalubo, yali nzibu ssebo. Yalimu okugumikiriza ebintu bingi, yalimu okuluma obugigi, yalimu Katonda wange okugumikiriza ebivuma byonna. Mukwano wandibadde obivaamu ssebo, wandibadde obivaamu n'owanika n'ogamba nti nedda, sijja kununula nasali kamuleke, kamuleke azikirire mu byonoono bye. Naye mukwano tiwakikola ssebo. Bakukubanga emigongo ogamba nti nedda, bino genda maaso. Babakukubanga ogamba nti nedda, nina okumulokola. Yesu tukwebaza, weebale mukwano gwaffe, weebale kukkiriza okubeera saddaaka, weebale kukkiriza okuwaayo omuwendo. Ekyamazima watusasulira ebbanja lyetwali tetutayinza Mukama, lyetwali tetuyinza Mukama. Weebale
webala okutusasulira ebbanja ssebo. Omwoyo Omutukuvu bulijjo beera wamu naffe Mukama. Nsaba ekisa ekyenjawulo ssebo eri abaana bo, eri ekibiina Mukama. Taata tubadde tuseeseetuse ssebo